أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة. Registration is in progress. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso district, or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ya Rabb. Wa salatu wa salam على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد تمبز سبحانه وتعالى نني matendo gonna achatuwadde obulamu n'atuwa n'obusobozi. Tumusaba Allah azza wa jalla asokusasira n'emirembe eri wekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atuwe obulungi obuli mu kaseera kano ya Rabb. Allah tasobye obukalimu innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Buwengedde nga abantu bali sayidi bbiri ate nga n'olubeerera ziribeera bbiri, shaqiyun wa sa'id. Obulamu bw'ensi mbeeremu abantu nga bo bali mu lunaku buli lunaku olukya, ate wabeerayo abalala nga bo bali mu ssanyu buli lunaku olukya. Naye buli omu kyali kyekibeera ekikye, kubanga zonna ensonga zaffe zitambula mu bulamu bw'ensi biqada'in wa qadar, kuba kusalawo Allah azza wa jalla nateekateeka ze. Kale abali obulungi wadde abamu tebagala kwogera nti bali bulungi, tumusaba Allah bakumire ebirungi byabawadde ya Rabb. N'abali obubi omuli n'abo abeefuula okubeera obubi nga bali bulungi, tumusaba Allah bawesiyo okubeera ekirungi ya Rabb eri obulamu bwaffe n'obuwangazi bwaffe fi duniya wal akhira. Abatalina ssuubi nabo tubategeeza ensonga zino ti inna Allaha azza wa jalla la yakhluqu khalqan fayansa. Inna Allaha subhanahu wa ta'ala la yakhluqu khalqan fayansa. Allah talina kitonde kyatonda n'akyerabira. Wama kana rabbuka nasiya. Talina kitonde kyeyatonda kebeere nsanafu oba akawuka kamunyeera akatini ako. Allah azza wa jalla yakola programu yako mu nsi muno, kanawangala bbanga ki kanaalya ki. Wama min dabbatin fil ardi wala illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Ebyo byonna bigeze okulaga nti obulamu bw'olimu bwonna tebuli si by chance, si bisima. Obulamu bw'olimu si biki? Si bisima. It's not by chance. Obulamu bw'olimu si bwongobwo nnyo, si buyivu nnyo. Obulamu bw'olimu oli mu nteekateeka zaani? Za Allah azza wa jalla. Koyo alina essuubi talina ki? Obulamu bw'olimu teri akukosa, teri akutambulirako. Gwe nyini gwe otambulira ku birowoozo byo, teri akola ki? Teri akutambulirako. Okkiriza muddu wa Allah mulungi tange okusoma bulungi, okkiriza nti teri akola ki? Teri akutambulirako. Gwe atambulira ku bwongo obwo n'ogamba kirakola ntambulirako, n'ogenda ne mushiriki n'osamira kubanga olowooza wali akola ki? Akutambulirako. Gwe atambulira ku bwongo obwo. Oganya okukkiriza nti olina eyakuleeta wano ate yakuleeta alina ensonga nga ne programu yagikola ki? Agimanyi bulungi nnyo agiina. Aya ezo nsanyira nnyo bwe mba nzogerako nga nti alhamdulillahi rabbil alamin. Ne bwe nsiiba nga sina kyenfunye manya nti waliwo sifunye ne Allah tannerabidde. Kina enjawulo. Ogenda ku mukolo n'otafuna mmere nga bakwerabidde, n'ogenda ku mukolo n'otafuna mmere nga badde bakimanyi nti oli naye nga bamanyi nti bajja kuwa ki? Emmere. Era ovaayo ga nti wadde sinnafuna naye ejja kukola ki? Oyo aba wanjawulo n'agamba nti ze bannerabidde, n'alinnya ne mu nsaniya za banne akuba endulu nti ze temupadde ki? Namuga nti ankulaba eyo gye ndeeta. Olaba oswala ngaomukolo temumpadde munnerabidde. Tetukwerabidde naye ekola ki? Bonna bakwetolodde bakutunulira boti balabidde omusajja w'omululu. Tobeera wa mululu maaso gaani? Nga Allah azza wa jalla akkiriza nti ebyo bijja, ate bwe bitajje ojja bisanga. Ebizibu by'olina bigenda kuggwa, bwe bitaggwe ogenda kuggwa.
ezo formula tuzogerako mangu ziyamba omuntu atugenda okusoma ebigambo bya Allah azza wa jalla ati ebizibu byolina bijja kukola ki bijja kuggwa bwe bitaggwe gojja kuggwa ati bina bikyaliwo nedda kati kiriza ogambe nti alhamdulillahi rabbil alamin abibitiibwa tugendagenda ku aya insha Allah taala aya ey'omunaana n'ey'omwenda mu suratu Nur oluvannyuma lw'okulaba aya ey'omukaaga n'ey'omusanvu omulundi oguyise oba ogwaggwa ndoza njogera ekiganda omulundi gwakola ki ogwaggwa twasoma aya ey'omukaaga yalimu ebigambo bya Allah azza wa jalla ebigamba nti walladhina yarumuna azwajahum naabo abatemerera bakyala baabwe n'agamba nti mukyala wange yakoze eki yayenze walam yakun lahum shuhadaau illa anfusuhum naye bambi najjo byogera eri imaamu oba eri qaadi nga talina bajulizi bali bameka abana Allah nabatirawo okuwona kibooko singa ajja nga talina bajulizi bana ate nga agamba nti mukyala we yakoze eki yayenze wano wende twali pamala kuddayo katini nnyo sobola okugenda muki maaso fashahadatu ahadihim oyo abeera ngazze n'agamba nti mukyala wange mwenzi arba'u shahadatin billah alina okuba ebirayiro bimeka bina nga alina mulinnya lyani nga nti ashhadu nkakasa bulungi nnyo inni lamina sadiqin ndi mwogezi wamaki wamazima kuki mukyala wange yakoze eki ekyo kimu n'ekyokubiri n'ekyokusatu n'ekyokumeka innahu lamina sadiqin era Allah kyakozesa innahu lamina sadiqin nti ebintu byegambye mukama wange omulamuzi imaamu wange byenkugambye omukyala nze yayenze njogera maki wal khamisatu ate omulundi ogwokutaano tumala munnyonnyola kyagendako tugamba nti amusiraamu alina kikoze eki owonye kibooko ekinaana owonye mmeka ekinaana kibooko kati ekiddako kyekino ogwokutaano gwogendako olina sisitimu ndajogera okukola ki okuyingirako okitegedde bulungi nti wal khamisatu ate omulundi ogwokutaano agamba nti byenjogera gemaki ge mazima mukyala wange yayenze okumanya njogera mazima anna la'anata llahi alayhi nsaba ebikolimo bya Allah byonna 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 n'ebizibu byonna byonna ebyensi binzirire wemba nnimba siko kirayi mukadde wange omulundi ogwokumeka in kana min alkadhibin ogwokutaano agamba nti obwedda byenjogera bwe bibeera bya bulimba anna la'anata llahi alayhi ebikolimo bya Allah la'ana byebikolimo la'ana kitegeeza ki almal'un yani almatrudu min rahmatihi subhanahu wa ta'ala omuntu Allah gwe yagoba mu kusaasira kwe aga nti mal'unin aynama thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila amakulu matrudin min rahmatihi subhanahu wa ta'ala Allah yabagoba mu kukola ki kati wowe otegeeza nti Allah nsaba mbeere mu nsi nga nze asembayo okubeera ekintu ekibi mbeere kive mu nsi mbeere nga firawuna mu nsi bwekiba kyetagisa nga nina enkofiira ndine kumbi kubanga ogambye nti ebikono bya Allah bikole ki kuba Allah agaa nti omuntu Allah gwakolimidde tafuna muntu yena inamuyamba kati omulundi ogwokutaano kino akyogera omusajja nga avuddeyo nagaa nti mukyala wange muki mwenzi ogwokutaano bavuga nti ogwokutaano gwe wegendereze bulungi kiri ena abajulizi baweddeyo abameka abana guno ogwokutaano gwina hukumu ebigenda okuddako tutukola ki ng'omuntu omugaa nti musiraamu wabbye nti sabbye musiraamu wabbye nti sabbye tugenda okugyayo Qur'ani ya Allah ogikole ki tugenda okuddamu okubuuza nti musiraamu wabbye naye omala kukwata Qur'ani yaki kyogenda okuddamu ng'ogikutte ebiddako tukola ki tekubeera kukankanga kubeera okutaasa obutamanya kigenda kukola ki kati Allah azza wa jalla atugamba mu aya ey'omunaana eriyo yabadde ya mukaaga neyakomeka neyamusanvu thumma bayyana subhanahu wa ta'ala ma yajibu ala almar'a likay tubarri'u nafsaha mimma ramaha bihi zawjuha kati Allah azza wa jalla agenda kukubuulira mu aya eno ey'omunaana ate ye omukyala yedifendinga atya ku bimwogeddwako nti muki tulife n'abasiraamu ye omukyala akola atya
Allah nakuwa nagamba nti wayadra'u anha al'adhaba an tashhada 4 shahadatin billah innahu la min al-kadhibin. Wayadra'u anha al'adhab, omukyalo ogamba nti awonye ekibooko ez'obwenzi, adifendinga ebigambo by'omusajja byayogedde nga naye aleeta ebirayiro bimeka? 4. wano qawluhu subhanahu wa ta'ala wayadra'u min ad-dar'i bima'na ad-daf'i ay wayadfa'u wa tadfa'u. Omukyala adifendinga daru kitegeeza ki? Daf'i. dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-masalih. Kakigambo dar kitegeeza okudifendinga. Tuvina salaam ekyo mu Qur'an okisinkana agant daru abategeeza ki? Okudifendi. Omukyala omanyi mu Islam okirizibwa okwedifendinga nga bakwogeddeko ekigambo oga nti kino kyagedde si kituufu. Kati Allah yagamba nti wayadra'u anha al'adhaba, n'omukyala anna zawjata allati ramaha zawjuha bifahishati zina yudfa'u anha al-hadd wa yurfa'. Tumuwona tumujjako mukuba kibooko z'obwenzi singa naye omukyala oyo omufumbo nakolo kabalo kajjawo. Abakyala betwogerako n'omusajja be balina obufumbo obwaki obwaki basira musaamu kaddemu kubanga buyinza okunkwata obubi. Waliyo abantu nga bali mbufumbo bali babiri emyaka 4 balowooza nti bafumbo naye nga benzi. Bano betwogerako mweno hukumu abayita mu nkola ya Allah azza wa jalla n'omuki tembereyo nga muli kwekiitinga n'ogamba seeka tuzze kulayira wallahi namukutte mwezi. Kati olwokuba nti nze nga amasikini bwendi wano mala kubuuza nti muli bawoowe seeka situli bawoowe naye mukyala wange ate awo nensooka mbagamba bakuba kibooko emmeka? 10. Mwena mukameka? 10. Kwa Allah tugamba nti azaniyatu wazani fajridu kulla wahid minhuma 100 jalda. Kati awo ndo kuba omwalimu oba omukulembeze ng'onayingira mu nsonga zino kasita omusajja ajja nagamba nti mukyala wange muki nkubirako bubbizi ebiri e Uganda bano mala mubuuza nti muli bamukuwa saka tebamumpa naye kyenkanakana balinga bamumpa. Tulina abaana 8 kyenkanakana ebbanga limaze neseeka kaga tukitwale kitwale bwetu nti bamumpa naye wadde tebanaba kunkola ki balina ebigambo boogera nga biri opposite negative bijja biti. Ekibuuzo kiri kimu bamukuwa seeka kitwale nti bamumpa kuba ebbanga litumaze teri agamba nti namwewa kitwale nti bakola ki kuba ebbanga litukoze eki yetumaze. Kankuli oli mwana gwolaba oli ali wali ku salafu ye mwana wafe akola ki asooka ali musinyafu. Ekibuuzo kiri bamukuwa namukuwa webale sebo kujja kuloopa nti muli benzi mukategedde kwa salamu. Kati Allah bagamba nti wayadra'u anha al'adhab, ategeeza bafumba bameka? 2. So si abenza bameka? 2. Tukajje wa salamu kalagamba nti idha shahidat 4 shahadatin billah inna zawjaha la min al-kadhibin fima qadhafaha bihi. Naga nti ndayira Allah wange omujulizi bawange byayogera byabuki emirundi emeka? Ate ebibonezo bino ebigenda okugibwa ku mukyala nga yakuba ebirayiro 4 si bibonezo bya akhira al-adhabu dunyawi. Zino kibooko ezibadde zigenda omukubwako tetuddamu kuzimu kubanga amaze okuba ebirayiro bimeka? Bimeka basiraamu? Kasita akuba ebirayiro 4 tetulina kiddamu okumukola omukyala oyo kuba Allah agambye nti wayadra'u anha al-adhaba wal-adhabu huna al-muradu bil-adhabi al-adhabu dunyawi. Ebibonezo ebyokuki ebyokunsi kuno amakulu al-haddi kiri ekibonezo Allah kyeyateekawo omukyala tukimukolako singa naye akuba ebirayiro bimeka? 4. Wano Allah batugamba mu nsonga zino aleeta ebintu 2 tugenda kubijjamu. Omusajja yasoose n'agamba njogera maki? Mazima. Omukazi bazze okulayira agambye atya? Lwaki? yadra'u anha al'adhab idha shahidat 4 shahadatin billah anna zawjaha kadhibun fima ramaha bihi thumma tashhad ba'da dhalika shahadatu al-khamisa aw shahadatu khamisa. Bwamala bino ebina omukyala naye n'aleeta ekirayiro namba mmeka? Nameka?
muaddaha nga kirimu amakulu gano wammanga mujjukire kyafayo nga tukisoma kiri omukyala yali emirundi emeka aba agenda gwokutaano bamugamba sooka olindeko ebiddako bimanyi almujiba almujiba kitegeeza kino yena kyogenda okuddako okulayira ekyokumeka ekyokutaano kyegendereze kyekiwa amawulire kyekisalawo kyekiddako ebikola ki ebiddako kati mukulayira kwokutaano ngaomukyala alayira agamba nti anna ghadaba llahi alaiha anna ghadaba llahi ku musajja yabadde laanata ku mukazi bagambye ghadab mukategera kazo wali ebikolimo bya Allah bidde gyendi bwe mbanga mpayiriza mukyala wange nti mwenzi nga si muki ate ku mukyala agamba obusungu bwa Allah budde gyendi bwabanga ayogera mazima bino ebintu basiramu byetambulira bumaka nemulengera amaka gatambula nga tegegezeyo gati twava ku layini ezo twazivaako obusungu bwani kiriwa kyosuubira okubeera ekizito ku bino ebibiri muti basiramu mwogera mazima in kana zawjuha min asadiqin fi ittihamihi iyaha bifahishati zina bwabanga bawanga ayogera mazima anna ghadaba llahi alayhi ni Allah ganti anna ghadaba llahi alayha nsaba obusungu bwa Allah bonna buno buliko ebintu ebi fi dunya wal akhirah ku nsi kuno nsaba Allah nseko obusungu bwe wal akhirah nakona kulwaki ku mukyala Allah alese kigambo ghadab lwaki wajaa min janibi almar'a التعبير بقوله سبحانه وتعالى أن غضب الله عليها ليكون أشد في زجرها عن الكذب ونكوانغالا كوغلا موني غانت ويغند رزق غوكوميكا توغيزاكو نويوكانا ngate mukateka Islam muleke mutana kulengera wanenga bwa Islam bwakirengeza dda oba nakirengedde nkimulengeze naye natakirengedde akirinde anakirengedde nkimulengeze waliwo ekiri wano mu aya twakasomera aya 2 kwesooka laana ebikolimo byani oyo ku musajja kweyokubiri ghadabu obusungu bwani lwaki ghadabu ya Allah asaba ejje gyali nga yo omukyala asobole okubonaabona wano ku nsi neki jo Sheikh Yadato atubuulira tugamba nti waliwo omusajja yabonaabona ne mukyala we n'abaana ne bamugattako okubabonyabonya tata waabwe abugye bali abaana sallallahu alaihi ya rabbu kunkomere omusajja nasooka akwata obutwa n'abunywa bwe yawunya n'alaba nga buluddewo okuba nti bumujambulamu bw'ensi n'agenda mu kidiba ng'amaze okuwandiika bulungi eddaame lye n'abagamba nti abaayi abaziisi mu nsonyiwe ensi ngigezezaako neegana kangezeko eggulu ensi ekoze ki ensi yongezezaako nekola ki kati kangezeko eggulu ndabe kyekikola ki kyekiriyo abaziisi mukole ki nga yewadde obutwa neyesobole muki ne mukidiba ayina ebibonezo bimekaawo bibiri kati ku mukyala asaba ebibonezo bimeka ghadabullah obusungu bwani so Allah agana tunyigira ya rabbi Allah bakunyigira ensi ebikoze ki wewalenga nyo obusungu bwani bwa Allah kuba Allah bakunyigira wano ku nsi bitambula zigizaga ne kwakira ngo ki ne wajja ekigambo kyene nyo mukwana ekitiibwa nti khasira dunya wal akhirah ensi yagikola mulosi naki na akhirah nakola moki era ngo yagala okumanya abakola losi ku nsi ne kwakira nabakola losi bano omwana wo ng'oli musiraamu ng'osaala ng'omwana otasomye eddiini teekawo ekigambo nti khasira dunya wal akhirah ensi eba ekulemye n'akhirah ekoze ki eganye naye awo nyingiddeyo kuba tuli mu famire togenda waawo towandiika waawo kati agamba nti ku gwokutaano kikole ki kijje kikolemu obusungu bwani bwa Allah naye musungu buno okujja bujje mulimu okukulaga nti omukyalo no wa itirafiha bilhaqiqa bayagala asobole okwogera amazima singa abadde guno gwokunaawakana kwejjako muki okategeera kati engeri gyamaze okuba nti yejjeeko ekibonezo kyekibuuka 80 bayagala gwokutaano amale kwetegereza bulungi abeere soba abeere nga byagenda okwogera si byakwejjako wejja naye amanyi n'ebigenda okuddako singa abanga naye nyina akola ki yeegana buki
lianna al-uquba ad-dunyawiyya ahwan okirabye min ghadabi llahi subhanahu wa ta'ala kubanga ebibonerezo bya Allah kuno ku nsi ahwan bebyangu ebya Allah kuno ku nsi biki Allah kuboneza bano ku nsi bo kyali just kuzanya nakwakola ki nakwagala naye kwakhira bebiki anaina aya eryawo falanudhiqannahum min al-adhabi al-adna duna al-adhabi al-akbar oyinza okukaba wano neweyagula nsoma bwafu bunumi olujjo abaana nobyogera bino bimala bwoti noganza Allah yambonereza ensi biki siibonerezo naye adhabu ki akbaru ebibonerezo ebyamaanyi biriddi kwakhira kati kyobalaba nti omukyala bamugamba nti wegendereze bwobanga olimba obusungu bwa Allah budde gyokola ki gyoli kenyagadde batunuzaamu kemutalengedde nga njagala nkabalengeze nti obusiraamu byokutemerera obwenzi bwatunuulira nnyo ebigambo by'omusajja okusinga eby'omukazi mukategedde ebigambo by'omuki okusinga ebyomuki ebyomukyala ngenda kikuwano maaso nga nsoma kigambo ku kigambo naye bwatunulira nnyo ebigambo by'omuki era bwagenda nnyo ku saidi y'omusajja mu kutemerera mu bwenzi obusiraamu bwatunulira nnyo ku saidi y'omuki y'omusajja lwa nti omusajja agambye eki omusajja wakyogerera baga nti omusajja wagambira nti mukyala wange mwenzi liyite ezziga lyaki lyagoonya kubanga tewaliyo omusajja ayinza kuddaawo neyewaana mubanne nga atudde ali awanya kakyala ga nti mbabuulire ekibbeeyi kyenina mukyala wange mwenzi wallahi simanyi Allah kiyampa namwe nsaba kibaweeko kisoboka ekyo obaka eki ekikyamu era bakwata bukwasi ku mutwe bataga nti guma oba gunyogoga odde otya okwewala nti mukyala omuki ne bwabeera nga yenyini omusajja nga mwenzi tayagala kukwata mukyala we nga muki sige mazima kati obusiraamu bwatunulira nnyo ebigambo by'omuki by'omusajja ne butunulira ebyomukazi naye nga ebyomukazi bajja okumugamba nti naye awa obujulizi ng'obujulizi buno bwawa ne bongenda omunjuliriza nti wegendereze tolimba nga bawo tayinza kuwaayiriza ekikiri munda baali balaga nti bawo tayinza kukola ki kuwaayiriza oba mukategeddeako kati kyabagamba nti ku mukyalo ogwokutaano agamba nti obusungu bwa Allah bukole ki kati Allah azza wa jalla nasooka ajja nga amaliriza aya ezo wansi tuliko aya yokubeka abasiraamu ey'omusanvu n'ey'omunaana egattako n'ey'omuki amakulu tumala ekitundu ekyo tugenda kimaliriza insha allahu taala nasooka jaga nti thumma khatama subhanahu wa taala hadhihi al-ayati bibayani janibi min fadlihi subhanahu wa ta'ala ala khalqihi nti Allah ayina ebirungi bye eri ebitonde bye naddala mu nsonga zino zitibwe ez'amaka Allah ayina bw'asasira ebiki ebitonde bye nakola atya singa Allah teyateekawo mbeera eno yakwekolimira nkolete okwekolimira al-aan okola ki okwekolimira kujja mu busiraamu kujjira mu maka kujjira oluusi ne mu nsonga z'eddiini musuratu Ali Imran egamba etya abnaana wa abnaakum wa nisaana etandika iteyo aya sikabda shid nad'u mujje bwemubanga bimwogera ge maki mujje tuyita abaana baffe n'abaana bammwe wa nisaana bakyala baffe ne baki wa anfusana thumma nabtahil fanaj'al la'nata Allahi ala dhalim soke twekolimire tugambe nti ebibonerezo bya Allah bidde ku balyazaamaanya esaidi ya ddawa gya ddiini etukiriza ogamba nti mujje bw'oba ogamba nti kino ndi bwe nti munawe ogamba nti oli bwoti tukwate ki tujje tutule tuku wansi buli mwayita abantu ogamba nti tukole ki newano mu maka singa ogamba nti mukyala w'omwenzi osanga bwateekawo sisitimu ya al-aan okukola ki kwekolimira tewali gwe bagambye nti baliwo amukolimidde buli omu yeekolimira mukategedde omusajja yeekolimira n'omukazi nakola ki tekivangayo mukamwa musajja agamba mukyala we nti obanga olimba Allah kolimire oba mukategedde buli ayogera statement ng'ayogera yenyini yagamba nti Allah ankole ki so tagamba nti oba olimba Allah kole ki gwegamba nti wembanga nimba Allah ankole ki noli agambye nti wembanga njogera mazima kati Allah yatunulira saidi nazitawaga nti nakulaga nti buno byataddewo bino kulaga nti mwekolimire
byebimu ku birungi Allah byateeka mitonde bye okuwonya embeera zandizeeko. Singa tugoberera obusiraamu bwe kyebugamba amajambiya n'ebiso n'obutayimbwa bikendera mu maka. Bino byowulira mbu yasse mukyala we sima yasaani baawe namusulambu ki mbulire ebimu biva ku bwenzi ebimu munasonyiwa ebiki kubanga mukola busiraamu taamimu tetera kubeera nungi. Ebimu biva kuki ku bwenzi ebirala biva ku nsonga endala ebimu biva kuki ku bwenzi. Ndoza jumala byadde bitambula oyo nagamba nti mbadde mmala okubasaamu sente zange ne benda nambuuza nti aha wakatameka nti bana obwo si bwenzi. Ebimu byokuttingana biva kuki ku bwenzi. Kati wano Allah agamba bwati walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna allaha tawwabun hakim. Wano emboozi bwoba ogisomyewo tinoyimirirawo tofuna jawaabu ya laula. Kati kasogezi vule kungulu nga bweyimiridde nga sinda kugenda moderi walaula fadlullahi alaikum. Singa tebyali ebirungi bya Allah bye bassaako mmwe bantu mmwe bye yatonda nammwe bafumbo mmwe abaki ababiri wa rahmatuhu n'okusasira kwani wa anna allaha tawwabun hakim. Mazima ddala Allah musonyi ate ebirina byakola abikola nga abyegendereza buki. Allah hakimu kyakoze tebakiddamu akumukategeeri. Hakimu kyakoze bwaki hakimu kitegeeza nti atkana kulla shay'in buli kyakola akikola nakijjako omukono kiba kiwedde. Allah watadde nnyini totekawo liiso kubanga Allah yani hakimu. Gwawadde obwavu tomuwa bugagga kubanga agabye obwavu ani hakimu. Byakola tebizzaako muki gwagamba nti afe tomuwa bulamu kubanga yani hakimu. Byakola abikola nga birina okukolebwa teri abikola ki teri abiddamu hakimu. Kati lawula erituddawo amakulu agali wano walaula anna allaha taala tafaddala alaikum wa rahimakum. Singa Allah tiyabassaako birungi bye nakubasaasira ayuha almu'minun abange mwabaki بسبب ما شرعه سبحانه وتعالى لكم في حكم الذين يرمون أزواجهم بالفاحشة. singa Allah tiyatekawo mateeka gano kulaba nabatemerera bakyala baabwe nti bakoze ki bayenze laula dhalika la hasala lakum min alfadhiha mwandi webuuse ne muweebuuka ne Allah okutekawo gano amateeka nti mwekolimire kutaasa kuweebuuka kwamaki mukategedde basiraamu kyabuswavu okuva ino mujja ku street nga mujja mwerangirira nti mukyala yakoze ki mudde ku bbali mwekolimire ng'ensi yonna terina kyemanyi kigenda muki mala okwekolimira mwete bajakanya kuwoza nti oba kyekyabaawula nga tekikola ki Allah okuteekawo okwekolimira kusaasira abantu maka na kumansa z'abaki mukategera siraamu naga nti mugende ku bbali oli mukole ki wama okwekolimira kwetagisaawo jumuhuru y'abantu Allah yabeera omuki ekitegeeza nti wasigaddewo okubikkirira mukategedde wasigaddewo okukola ki nefe olwaleero oyagala oleeta abagundi TV ne rediyo bajje bakwate mukyalawo ngaomujja mu maka n'ebintu bikola ki noga nti yogola banfulumya nali mwagala nnyo abaana 20 bonna yabazadde naye kati akole ki agende omanyi kyotadde ku baana gwe ekyalo kyo kigiri kitya noli gwe bagamba nti agende agamba nti oyo omulaba oyo lwakwekaza naye talina waaka bulimu ebintu byokuswala buki bulimu reaction ono akanya kuwoza akole ki TV yakimu bafumba okwawukana ekola mulimu ki nadda wali wenzijidde ku mpewo hagigondinga ebintu abitikka mu fuso tebikyajyamu mulinde ebiddako biki ebiddako maka g'omuntu gondonese abaana bagenda kusajjuka bonooneke olese TV kati Allah yokuteekawo bino nti mwekolimire kubikkirira baki bitonde bye n'abafumbo bakole ki kyaga nti walaula fadlullahi laula dhalika la hasala. Singa tekyali ekyo Allah kuteekawo okwekolimira alfadhiha mwandibaddewo okuwebuka kwaki mutunule olwalira abantu bengi gyebawukanamu si fadhiha namulangira adirega musonyi ebimugenda nebikola twabikola unamufikire yepakale kyoyo namuwange sapatu yamujja mu kyalo onanamuga tamalaako nze gyemisango tebagireeta mu kooti yange era seeka oyo mulaba yepakayo pansi tamalaako atandika nti yatandika basi ne bantu kwekula ki ne balinda akatamya kajja tukomyewo nate bwe twakoma ku luli
amaka gundi twaleka ng'omukazi amaze okwogera ebigambo bye kati mama mukulu badde ogamba ki wiki namba gamuli ku maka ga muntu omu gaswala butamanya nti Allah yateekawo okwekolimira mudde ku bbali mwekole ki Allah abeere mu ki ensonga zigende mu maaso kuba mala okwekolimira temukkiriza kuddamu mukwata kuwadde booti Allah yajudde nti muna mwogedde bimwogedde bikoze ki kiwedde kati Allah kyagamba nti laula dhalika lahasala lakum min alfadhiha mwadifunye ki alharaj walharaj mwadifunye n'obuzibu bw'amaanyi nnyo ma la yuhitu bihi alwasf nga temusobola nabbi malawo buli muntu yali badde asola buswazi aweebuuka ogenda waliwo olobera ku TV olengera abafumbo nga bayomba n'okwata limoti weeri oba muterobira babbwe limoti yoka ki waliwo programu ezabeerangawo wedde n'olemu wano kati Allah atusaasira zagenda zikyankana bulungi saba Allah zigende kukyankana nga bazitanga amaka amaki naye nga mutuufu gye bagamba nti kooti y'amaka nga nkomerero y'amaka kubanga n'abawabula agandi kati mbadde mbataasa mugendeko ewa mama gundi oli asawula bulungi ayina eddagala ly'emikisa akagamba gabulamu emiki abakuba abazza mu kusamira nesimu akubaza abasamize ate nga kooti y'amaki y'amaka kati ekitegeeza nti Allah okuteekawo bino okusaasira bitonde bye nakumansiza baki walakinahu subhanahu wa ta'ala sharaa hadhihi al-ahkam satran lizawjain Allah bikirira baki nzoga nti seka badde abiyogeza mugodi bino biwandikire mbyafaayo ne mu tafsiri Allah okuteekawo bishabaga nti laula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ay mu birungi Allah byateekawo kuba nti munayawukana ne mukyala wo ng'ogambye nti mwenzi ogamba nti mwekolimire satran kubikirira lizawjain abafumba bameka kubanga olwaliro mukyawaganye mu babiri nayenza okuba akyali myaka nga nawe okyali myaka nga musobola okuwangana ne mufuna abakyala baki nofuna abakyala abalala nenafuna abasajja baki kati ekifaananyi kiri kitya nga mwaweebuuse yandibafunidde mu myezi 8 omufuna emyaka 5 omala kukola byonna byokoze n'ategeera nti kati gweka tolina musajja nakola ki kuba nabyerabira mu buki mu bwongo watakfifan alayhima n'okwongera obba weewula baleme kuba nti kifuuka ekizibu gye bali singa omwagamba nti muki ebeera ensonga eri ize mujje tugere twekole ki tugere twekolimire ani agala okwekolimira gye tukolimimu waliwo anjukiza ekibuzo kyaliwa nabadde awandise wansi wane nabagamba nti bali bemeka abakola ki akiwandise bali bemeka abakola ki mbadde nekibuuse kyali kyakutandikirwako kamale okujjawo kano tugende mulango inshallah tuli mukwogera bulungi kiwa Allah kyo buli mubakyalo abafumbo bali kwekola ki ekisooka tugambye kwekola ki okubukirira baki abafumbo ekyokubiri wahadha lahuma ala tauba Allah yagala babiri singa bera bokka ne bajja okwekolimira basobola okukola tauba amangu naga nti mbadde nalimbi ne sinja kwata kitabo kyani kya Allah nekoze ki tauba ejja ki kubanga ensonga tezina kusajja okola kuba nti omanyi tauba oluserema abantu olwabanja bategedde ensonga mukategedde ako salamu tauba ebeera nyangu nnyo nga terina bantu bangi bategedde musango okoze ki naye ebiseera ebisinga obungi kasita abantu bangi bategeera ekibi kyokoze tauba ebeera nki ebeera nzibu mukategedde ako kati Allah ogamba nti ensonga zezikutambule nga ziri secretly zamuki zamukyamamuli ayagala babeere nga bafuna tauba amaki amangu wa anna Allah ta'ala tawwabun ay kathirul qabul Allah akiriza nnyo abantu abakoze okwenenya kwabwe litawbati taibi mata sadaqa fiha kwa kasito gamba nti Allah wange nsonyiwa ngaga nti koze ki naye mwawukana nga mwazo okwekolimira mwenna nodda kubayo gamba nti Allah wange nkola ki hukumu zilizo baziwedde nti mwawukanye naye wasigadde ogwa Allah kwa yagambye nti ajja kubadda abo ku nsi ne luddawa kati ogamba Allah nti Allah nkola ki naga nti wa anna Allah tawwabun Allah muki hakimun ay fi kulli ma shara'ahu li'ibadihi gonna mateeka Allah giyateekawo eri abaddu be teri agazaako omukono ge balina okutambulirako tegakyusibwa ki kyusibwa kati twagamba nti atugezeko omulango katini kukiwedde twagamba nti bali babika bimeka abayingira mu kutemerera kwa mama waffe Aisha radhiyallahu anha number 1
abagaleeta ekyo kika ekyabakola ki. Number 2 abagawuliriza mbawulira abo. Number 3 abagakkiriza abo ne bamenya misango abagaleeta miki misango abagawuliriza musango abagakkiriza musango n'abasirika ne basigala ku mutima awo naga nti why bisoboka nabo gwali muki gwali musango bikabimeka abagabana ku musango okutemerera bali bameka bana tujja kujja tubatiba namaleka subiri ngo bakoze ki ngo bategedde inshallah taala njagadde kufuna samali abagaleeta muki musango abagakkiriza musango abagawuliza kiwa nti Allah yagamba nti walaula idh sami'tumuhu qultum singa mwagawule mwaligambye ma yambaghi lana an natakallama bihadha sijja kubyogerako kasako n'olwokutaano n'abagogerako wategedde kyabaddewo mukyalo mbaka bamukoze ki bamukutte wayi ebintu bizibu bamekaabo bataano bonna bagabana ku musango ogwo ayina omusango okutemerera tegusuka abantu bameka agaleese agawuliriza agakkiriza agawagidde nakoze ki nasigala tayogedde naye naga nti kirabika kyekyo bonna Allah yabatemaatema mu aya era Allah alina beyasonyiwa ne batakola ki nebatasonyiwa niyanze mukadde wase yawonese ki pointi nokujjukiza bwe tumbamukola tuba tukomye bantu nenkomawo nga ntandise okulegesa oddamu nonkola ki nonjukiza ekyakola ki ekyaliwo nga tumaliriza inshallah taala nze obudde busemberera tugamba bwobanga otegedde aya ey'omunaana n'ey'omwenda teziwedde ez'omwenda oba newembuuse basiraamu zeezo otegedde aya ey'omunaana n'ey'omwenda n'ey'ekumi tugimaze ze aya meka 10 twagala okufunawo ku bigambo bitini nnyo mu zino aya ezowulidde ezo okuvira ddala ku y'omukaaga mpaka ku y'ekumi ze aya meka ezo sinya mukaaga mpaka kumeka ku 10 hatha bwobanga obitegedde bulungi okuva Allah gyatandikidde abatemerera bakyala baabwe balina kukola batya n'omukyala alina kwedifendinga atya naki Allah kyeyateekawo okuyamba bano abantu abafumba okuba nsinga bafuna okugamba nti ono mwenzi takumye kitiibwa kyamaka hatha wa min al ahkami allati akhadhaha al ulama min hadhihi al ayati waliwo amateeka abayivu ge bajja mu aya zino zowulidde okuva ku y'omukaaga mpaka kuyemeka ku y'ekumi anna qadhifa zawjatihi bifahishati zina idha lam ya'ti bi arba'ati shuhada ala sihhati ma qalahu fa innahu yakunu mukhayyaran bayna an yula'ina wa bayna an yuqama alayhi al hadd omusajja yenna wajja n'agamba nti mukyala wange yayenze alina options zimmeka 2 singa ajja nakigamba imaamu wa qadhi oba mukulembeze w'obusiraamu namugamba nti mukyala wange yakoze eki nga sunaba mugamba nti tumukuba ekibooko alina options zimmeka esooka kumugamba leeta obujulizi bwagamba nti siina bujulizi bulaga nti mukyala wange yayenze tumugamba nti weekolimire mukategedde bikhilaafu kino kyawukanya ddala ne bali betwasooka singa omusajja abeerawo nga muvubuka munnakyala ali awo musaze wasola mulungi jamaa zisala bulungi nnyo najja n'agamba nti hajaani tajja kunyiga seeka wange banu binaali yayenze muvubuka musaze wa jama bulungi n'atemerera mu musajja mukulu nti yakoze eki nti yayenze oyo alina option emu wa mukategedde kano bw'otemerera mukyalawo nti mwenzi olina chance meka 2 bw'otemerera tali mukyalawo nti mwenzi olina chance ki okufuna ekibonerezo ziriwa chance ezo oba okwekolimira ate bwabeera nga gotemeredde si mukyalawo chance eri emu kwetaba ki tewali yagamba nti weekolimire tetukolimisa muntu nga ze nagamba nti gundi mwenzi nga gwayogerako siki si mukyalawe okategereseka tumugamba nti yetu obujulizi tebuliiwo lie down 100% tuzaako mmeka 10
kinaana naye kino ekinaana nga kizitwera ddala buki wala takhudhukum bihima ra'afatun fi dinillah temugezaka nemukubanga temugalula mukuba kumalayo namba mukubire ddala kiweke koleki nga bwogijjawo bwoti eddiba lizimba oleeteyo okubiri zikoleki lizimbe talina kyansi yakubiri oyo kasita agamba nti sekono mulaba nti mwezi tugaleeta obujulizi nanti ate kyogamba sekatonda nesiga nti mbyobwenzi sesiga muntu mbyobwenzi leeta obuki kale mbadde nsaaga lie down kyokka tebajja nagamba nti mukyala wange mwenzi leeta obuki albayina leeta obuki ninga sibuliraawo kati nkole ntya leeta Quran awo ezo aya ey'omukaaga okisanga mpaka yokomeka ku ye-10 ekyo omuntu ayinza okubuuza ekibuzo kino wammanga baivu bakyogerako amanyi zimanyi okulayira wano zitanga okwaziina tulinde omwazinya amalirize oba tukyuse essimu tugijjeko waliwo iba neyaziina era kayiyo eliman era ino kijjukira bulungi tuli mu dalasa bayinza okusaala wamu nga tetunakola kale assalamu alaikum qala ba'dhu lulamai abayiva bamu bagamba nti nno ba'dhu lulamai banekagamba kano mukawulira nnyo nga twogera mu bitabo by'abasajja abayiva bawandika ebitabo qala ba'dhu alulamai abamu ku bascholars bobusiramu bano bagamba abaki abamu nze tombuuza nti bamaleeyo kasaga nti abaki abamu bakola ki enjogera y'abayivu bonna nga balina ensonga ze boogeraku bagamba nti abamu ne bwobanga namuŋŋoona nyo gyolaba abantu bazanyi ba betingi tokiriza gamba nti namuŋŋoona bonna bantu bazaala nga tolina bujulizi bumala nti bonna bakebedde kinoomu nga bonna bazanya ki eitho gamba nti abantu bendamuŋŋoona abasinga obungi bazanya ki oba abantu bendamuŋŋoona abamu bazanya ki naye gasoga nti abantu bendamuŋŋoona bonna bazanyi baki baasi enjogera eba evudde mu kuba nti yakiyivu negenda mu ngeri enki endala qala ba'dhu alulamai abayivu abamu bagamba nti walaallaka taqulu gwabadde awuliza aya ey'omukaaga mpaka ku aya ey'okumeka eye-10 oyinza okugamba limadha kana hukumu qadhifi zawjatihi lwaki ono omusajja atemeredde mukyala we nti mwenzi allahu akbar allahu akbar allahu akbar barakallahu fikum oyinza okugamba naye lwaki ennamula mu kutemerera ono atemeredde mukyala we lwaki bamugondezaamu ensonga nafuna kyansi meka ate nze atemeredde omusajja ali awo oba omuwala ki ali awo nze sinina kyansi ki mukhalifan lihukumi qadhifi al ajnabiya oli atemeredde omuntu fena tutemeredde ono atemeredde mukyala we babigonzeza tebigonze okumuwa kyansi meka kuba singa ogamba omusajja nga agamba mukyala we nti mwenzi n'omugamba nti oyagala toyagala abajulizi bameka ayinza okuba nga akomyewo mu nnyumba nga yekka yakomyewo kuba amaka gage so kiri nasinkana omusajja owokubiri ng'agenze mumuyambako kubanga omusajja owokubiri bajja mumaka nga bazze kuyambako oba njogedde bubi nange sitegedde kati nga bwafuluma singa agezako nakoma wajja najjambiya tayinza kufuluma kgenda kugamba nti obusiramu bwatuga abajulizi bana najja ayita seeka kibirigi nga jangu tugende onyambeko tuweze bana aba yakusawo kibirigi nakwata kutaga mamanga allah nga geredde genda olena okubiri bigenda okugwa mutufu nga tebikyalina maki makulu so kiri kati lwaki ye bamugambye nti gwe kasita ogamba nti mwenzi tetukutuma abajulizi ameka bwaba balina alhamdulillah naye batobalina wekola emiremiro emeka dayira emirundi emeka ena era abuuza nti wama sirru fi annahu jaa mukhaffafan ye lwaki kize nga kiwewula okusinga ku kyabali abaki ansa eyinza okwogirozaako ngitemeteme wano waljawab ekimanyikiddwa obulungi annahu la darar ala zawji bizina al ajnabiya nti singa omusajja ajja nagamba nti gundi oli mwenzi najja nakyogera tekikola ki tekikosa musajja oyo omusajja bajja nagamba nti muka gundi mwenzi nga si mukyala we
tekikosa musajja yakikoze ki kimukosa kimukoseza luddawa si mukyala we ne bwakyogera tekimukola ki wa amma naye tugamba nti zana zaujatu mukyala we yakoze ki fayalhiquhu bihi aarun omusajja wagambira nti mukyala wange mwenzi naye kenyini abeera amaze okuswala kubanga benaku zibagamba nti laba ayenze omusajja alekaye mulwadde nga tebanabala kubuuza ensonga ziddako basobola kusikirira musajja nti omukazi ayinza okuba mutuufu ngaoyebaka bwebasi munansonyiwa nkisizawo busa bwento kati tebanaba kuwulira naki kiddako wogambira nti mukyala wange mwenzi ati akatagula mmere so kiri kati omusajja wagambira nti mukyala wange mwenzi ye kenyini oledi abeera amaze okuswala kyovudde bamwanguyiza ensonga bagande mutuma bajuliza beka bana kubanga wakyogerera nti mwenzi ye kenyini abeera amaze okukola ki wa fasadul baiti nenyumba okuba nti yenonese kiba kidda gyakola ki gyali fala yumkinuhu sabru alaihi taiza kugumiikiriza bikwatagana kuba nti aswala nokoneka kwamaki kwamaka kati awo nobutamutuma bujulizi bwa abantu bana yoredi wakyogerera amutima gwakukoze eki yatebenkeda baga nti mutuufu kanswala oba nswala ne kange nekikubewo nti muki nti mwenzi wa min asaabi alaihi jiddan an yajida albayina kizibu nnyo ku musajja alina amaka ga halali nakwata mukyala we lubona ate namala nafuna bayina nafuna bajuzi ameka kizibu sigezaako nemukyala nga kizibu nnyo nokomawo nojja abadde amanya oli Dubai kumba oliki Kampala kati namuyita najja gwe nokomawo kwa bwogulawo bwoti nolaba omusajja oyo kizibu nnyo okugamba nti kangende nonyani bajina wa illa bwogenda nomusajja agenda kudduka so kiri kati bagamba nti wojja nokyogerera gwe tebakutumye bajina kukulemerako nti leeta abajuzi bameka bana kubanga ekiwo kyogera gwe nyina obeera omaze okuswala n'amaka gaba gamaze okukola ki fataklifuhu iyaha fihi min al-usr walharaji ogamba omusajja nti genda oleta obujulizi bumeka bana mulimu takirifu mulimu okumuzitoya okumusaka ki ali mbusungu bwe oledi yabalabyeko n'amaaso ge ate agenda anonya abajulizi bameka abana so nekyawukala n'oli oli fole n'oli kali lugambo oyo tumugamba genda bakole ki genda obaleete naye ono bambi bwe tumugamba nti baleete mulimu ki alharaju ayinza okuba abanoonya bwakaaba bamu nanvaamu sijja kuvaamu genda ogambe nti naawe obaddewo naye nga tokoze eki tubaddewo ayagala kunyweza buki katusamulenga nti omusajja ono ayinza nokukafuwala mwe temumanyi kikizitowo ekintu ekyo muyinza okuba mukimanyi naye temukifiiringako ogamba nti namukutte lubana n'omuki va ku bano bano abagamba nti mami kutte naye mbadde nkusaba okomerwa leero mami ate toyogera nti nakutte awo bakole ki naye tugamba ku basajja benyininyini ate badda youth abasajja naga nti namukutte nasigala ngaaseka yebali mugende mbigereze ku masimu gwe bwokwata essimu n'oseka ayinza obutakubuuza nti oseka ki naye agikwata aseke nga wooli okola ota musiraamu naye enseko nga zisusa obungi ani akusesa gobedda ani akusesa kati ekitegeeza nti waliwo Allah kyeteekawo awo ye ku musajja n'amanya nti ye omusajja wagambira nti omukazi muki mwenzi aba amaze okukakasiza ddala nti oba nswala nkole ki kalaga nti wa aidan fa inna alghaliba fi rajuli annahu la yarmi zawjatahu bitilka alfahisha illa an haqiqa bannaye lwaki nsoma mbyogera singa mbyogera olaga nti yazze kuwolereza abasajja nedda bino ensonga byabirimu ebiseera ebisinga obungi omusajja wagambira nti mukyala wange oyo omwenzi aba ayogera mazima okwawukana ku mukyala wagambira nti bba wange muki anakiwakanyamu ekyo wasira muwe ansa ebiseera ebisinga obungi omusajja wajjira ngaakaaba nga gatonya n'okutonya nazza imaamu ku bbali nga imaamu ngaokuma ebyama yaffe wano naye tamuwanga yona kimu kino kyekigenda okusookerwako ngaokuma ebyama maamu njagala nkubuulire eno ensinzibu kikyate enjuba evudde mu east negenda mu west oba evudde mu west negenda mu east ensinzibu omanyi kyenguddeko olwaleero sagamba nti ngenzeeko gundi gulu nti ngenze okudda ewaka najjayo akatambaala tombuuzanga nti kikyosanze
kiringa omuntu agamba nti omulwadde n'akaaba aba ategeeza ki baasi kati omusajja bajjanga nagaa nti kyensanze ewaka n'akaaba tomuzanga kyosanze eki oba oyogera mukuba misumaali ayinza ogenda okyogera naziba omumwa kati ebiseera ebisinga obungi kizibu nnyo omusajja okugamba mukyala we nti mukyala wange ono muki ng'agenze mu kooti naga nti mwezi ng'alimba lwaki omukazi asobola okwogera emirundi 10 nti bawange mwenzi nga bawe yamukweka nika mukategedde kuba omusajja tebatugamba nti bwobanga ono naawasa it is a must otegedde okutegeeza ku mukyala wo namba nti owaye nkubuulire kati kengenze kola ki kati ye omukyala ayinza okukiraba mu kifaananyi ky'obwenzi naye nga temuyina endagaano ya Allah n'omubaka we so kiri mukategedde basiraamu nti omusajja ono okugamba nti mukyala w'omwenzi kizitowa nnyo era tekitera kusanga okujja kugamba ki naye osobola okuwulira abakazi nga bagaa nti bawange mwenzi nga naye nga ayogera ku mujja we nti gwebendako naye nga mujja babakola ki naye nga ye omukyala gaa nti muki era singa badde bamuwona badde mbimanya oyinza obitabimanya naye nga babakola ki nga babawoowa kati batunuliddeyo nti nannyini maka yaani basiraamu ani nannyini maka musajja mukazi era tudde mutubuzeebuze ebyayita omwana mumaka abeera waani omwana temukisirikira kozi muli bawula abasinga obungi eyawa mahale yaani nanyini kitanda omwana abeera waani wa ala almauludi lahu noyo gwebazaalidde ani gwebazaalira omwana abeera muki wa musajja kati okuddamu okuza mumaka neiba ne bwasoba ewuwo n'azaala abaana 15 najja nagaa nti bano abaana bonna baana bange neiba tumukuba wabeera mufumbo tumukuba amayinja tetumukuba amayinja mpaka lwafa waba si mufumbo tumukuba kibooko ez'obwenzi 10 nojja n'otwala abaana bo bonna gwe nanyini maki nanyini maka era ne bwe kibeera ngaomukazi yanoba gye yanobera nga siguwa mugoba mukyalawo n'azaalayo abaana 15 bw'ogenda okumugjayo omugjayo n'abaana bonna n'abaana bo mugera bifuna byebito bibiri basiraamu byabugagga byo kitwale nti omusajja yabba embuzi yo nezaala abaana 12 bw'ogenda okugijjayo jayo ombuzi bojjayo n'obwana obwe busiraamu kati n'omusajja ono tumutunulira nnyo mu maka mu nsonga z'okwekolimira wajjira nagaa nti omukazi wange mwenzi osamba muwa chansi 9 ku 10 negati wakyogerera ekyo abeera ki aba ayogera maki mazima tebeera mu bitu egiziga lya musajja eryo oyagala okukabya omusajja gwe kyobokola kiri eki muzeyi wange Allah musasire yangambanga ebintu 3 nanga nti bakwatanga obbye tuteekangayo linnya lyo mu kkomera gy'oba oli tuteekangayo lyange nonyina kitaawo omulala ogaye nti nze gundi anzaala ekyokubiri bw'ogendanga kumuka omusajja oba olinze ejjambiya oba kutemanga era sinza akola ki omuntu ng'oyagala okukakasa nti omuntu oyo musajja muzibu nnyo akusange neki ne mukyala we ne bwanaabeera mulema nga Allah yamutonda nga mulema ajja kukola ekijja mulema bwe okulaga nti omujoze kati busiraamu bwatunulira omuki omusajja mu nsonga eyo n'agamba nti lianna fi hatha rami idha ala okwogera obwogezi nti mukyala wange mwenzi kiba kimukosa buli musajja yena akyogera ng'akimizako banne gaba maziga obeera buki bulumi ne babeera nga bali ku mukolo gwa mbaga nga banyumye ku mboozi ya bwenzi naye awulira nga muli bimunyizenyize naye ayagala abikoneko nti nowe mwenzi agenda okyogera amala kusoma bisimillah mubutuufu obedda nsirise nange ekiri ewange eyo ajati ennaku eri kuki amakulu obusiraamu batunulira ennaku eriruddawa ku kigambo nti gundi mwenzi kyagamba ekyo era wahatkan lihurumatihi kirimu n'okumuggyako ekitiibwa kye kyonna kyonna era bwomala okuyoga nti haji bujoba giti haji musajja naye baaba abantu balina abaka
ne haji etali bulungi tubaddeyo ku mukolo n'agamba nti mukyala we mwezi ngamba haji nga yafa dda kati ekitegeeza nti buli awulira nti mukyala w'omwenzi ekitiibwa kiba kikoze ki kigenze wa isaatun lisumuatihi mulimu n'okutta erinnya lyo era ebiseera ebisinga obungi oteekawo ensonga endiraga nti bakubuuza omugobedde ki kale muddingane Allah tugamusonyiwagane sijja kumusonyiwa ng'ekiri mutima muli kasita omwenzi bubeera mu musango gw'abafumba babiri mbawulira amazima okusonyiwa tekubeerawo mugende nga mbyegereza buli atula mu nsonga z'abafumbo n'owulira nga sayidi emu egamba nti nedda teeka muli munda nti wayinza okubeerawo elementi y'obuki y'obwenzi n'osoma hadisi n'ozimalayo aya n'ozimalayo naga nti byonna byayagala ngenda bimuwa imaamu nedda nenyumba kanjizimbe twawukane nenyumba nakikola ki nagizimba ati musajja abadde ki aja ti nakaba omanyi awuwango nnyo tewetagisawo nnyo ki aja ti nakaba akatambala kasukane katoba nekaddawo ku bbali najja yakalala nasukane tawulo naginona nagitobya nayo ngakaaba agiraga si byonna byayagala ngenda bikola ki bwatabeerawo shiriki wabeerawo obwenzi nti kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti ensonga etta ekitiibwa kyomuki kyomusajja kati obusiraamu bwakitunuulira fakana ramihi iyaha bilqadhi dalilu sidikihi kati wagambira nti yayenze kabaka bubabubonero obulaga nti ayogedde maki mazima abasajja ndoga nti alhamdulillah obusiraamu bwatwagala mwe bananyini maka naye kati ebintu mwabikyusakyusa dda temukyali gundi remote mwafuuka tv bakyuse omwandi badde remote n'omukwatira mu bwenzi ate n'ofukamira ate mukwegayiridde kapiki kange wakampa kalekewo sigenda kubyogera mpozi gundi anabyogera ati nogana okusigala ngaobuki awo noyogera ebigambo byonna byonna nolayira kale kangende ku fajiri nogenda ku fajiri nokola ki nosaala okuba allahu akbaru ngaomutima gukaba maki basoma alifatiha gyebasomedde emyaka 2 nga tokaaba nokaaba alifatiha nogikola ki balowooza okukabira alifatiha kumba okabira maki maka kati ebintu bwebiti ebyo kale wangi Allah asasiri ya rabbu nze tumaliza hukumu gyesooka gye bajjawo nno ebadde mpanvu eyokubiri tukirikiriza tunagisanga omundi oguddaku koze hukumu mbeka 2 naye tukomaawo tuleme kutwala budde weekend mwagala nnyo genda mipiira era mbaddeyo kati barakallahu fikum tujja kukumayokubeka sikirumamu bandimanyi alhamdulillah mubuzibu mwina buli bumu kulowooza nti zabatudde maaso ndi malayika era mulowooza nti wembeera mu taxi era mbakigala nagubajjako nsaba Allah guviremu ddala musigazemu omutintini gule gwakira ate waliyo abalina imaani mbuwagira nnyo omupiira ayinza nogusamba mu jjana kakyebali oba bakijja luddawo simanyi gye bakijja ye mu jjana ayagala omupiira gati oba ndigusamba naani nga gundi bagina mawulire akabyogera gati era omuntu gati kati mumukola ebyo tujja kubeera mu jjana eyo nga tusamba kapiira kaffe naye nga yejja tusaba Allah gitu ya rabbu naye okubeera mu jjana nga wegombayo kapiira nga ndaba nga nze ate byenegwa mu jjana birala naye waliwo ebitugatta ffenna tugwerekeze tunagusambira eyo ebisawo bigazi kale olina kyabuuza ku byaleero nze mbimanyi wanjise gwoba osookerako olwaleero era gwoba osembayo muggwe amakulu nti bwomala toddamu waalaikum salaamu warahmatullah seeka osomesezza ku kyokwekolimira senga nze mba nsanze mukazi wange nga nyingidde ennyumba nejja nemusanga nga mulimu bwe yakyazizza nsaba Allah kikutaasi tuli musomo kusanze tabuleeri
ku busungu obungi linga nagende wa imamu asya kunsaba bana ate nga tebalina sibalina nze ndabi eshali yekkiriza wa amayinja bwegali nakulabye dda nenga kansirike kubanga wakakigeza mirundi egi mu obusungu bwe mulina toyinza kwagala kibonerezo kisinga allahu kyeyagala era toyinza kulumya muntu gwe yakulumya kusinga allah bweyagala alumwe ekyo kitekenga mu bwongo nti allah kyabagamba nti kola kino ngaofunye bwe kiti bw'otakikola gwogenda okulumwa nkuwulira mazima okwekolimira kwa bbeeyi okusinga okugyayo omuggo n'omukuba ku mutwe n'afa ekikkirize ngaokujja onoonya omuggo kunya amayinja byonna allah yabiraba kuba mu Qur'ani mulimu ebyamayinja tebirimu naye wano tiyagamba amayinja kati kankubula ekibuuzo kati gweokutte mulina abaana 8 kuliko n'omwana ayonka omukubye amayinja omusi kyekiddako ngenda kujja wasiya awe nyenenyini ngenda kujja wasiya inshallah ku kibuuzo kyenyini kyobuuzizza okay mbadde saba amalirize tumwanukule batugamba nti ateekeddwa okuteeka ekibonerezo kino mukola ani kadhi omukulembeze gwoli mukulembeze ne polisi bwe kusinkana okubya omuntu omubbi nekwata ng'omukuba ekiriza okusiba kubanga si gwe polisi alina okuba omuki omubbi kati mutwale gyalina okukola ki muteeke mu mbuga z'amaki ey'obuki ey'obusiraamu eyo ansa yose mukama wange wangi mukadange waalaikum salaamu warahmatullah abantu abo nabo embeera ye batuukako embuuza nabo balamulwangeera ebisiraamu omuntu atali musiraamu bw'aba yagala ebyobusiraamu bimulamule amala kuwandiika bbaluwa naga nze siri musiraamu naye ekibonerezo ky'okutema omukono kino nkyegomba mpandiika ebbaluwa nga nsaba bwe mba nzibye mu ntema omuki omukono nga tugala gitwale ku erosi egende ku poliisi omukazi naye kisobokera ddala wangwale nti omusajja asobola yawowa mukweka naye nagambya nti mutuufu bwe mukutte naye nga tewaliwo ne wakola atya kati awo ennamula eyo naye mu nnamula y'olulimi oluwalabu tugamba nti okugamba nti abasajja bakola tekitegeeza nti abakazi tebalimu okusanga akapande kagamba nti abasajja bali mukola genda mpola tekitegeeza nti abakazi tebalimu okategedde goslo men at work ate nga wubaka wera omukazi naye ogamba nti men at work tekitegeeza nti basajja bakaba bakola ki kati okugamba nti ebiseera ebisinga obungi omusajja wagambira nti mukazi wange mwenzi ddala abeera muki ne mubakyala waliyo ebiseera ebisinga obutini omukyala wagambira nti bawange mwenzi era nga muki naye ffe tugamba nti ashadhu la yuqasu alaihi buno obutinti nti tubusirako ku minzaane okategedde mukadde wange ekisembayo kiba kikoze kitya kati wano alayidde njenjade nti oli ogambye nti abdeni nakola tawuba oba bambuze nti ddala wabaala amaze okulayira wakakasiriza byonna nga amatika wekakoze gatya nekiggwa nadeni nakola tawuba oba tawuba eri wakati we ne allah we ku biki ebigenda okuddako naye tugenda kusoma hukumu eyokubiri ijibwa amateeka ago omulundi ogujja otegere bamala okulayira ki ekiddako era abayivu bagamba batya kuki ekiddako nga bamaze okukola ki si kulayira kuno kwekolimira mukitokola ki wamala okwekolimira kyekikola ki kyekiddako kikigenda okujja mu hukumu ekola ki kyevudde nga nogiyingiramu ngaobudde bugenze kubanja gijabulajabula ate nga njagala ejje mpoki mpolampola seka ibrahim gwoba osooka oli statement jinjogedde nga omukyala akola ki n'omusajja tukimuwa naye
just kabanga akusirikira kwefumitiza ku mutima simugamba nti genda obirowoozeeko just kumutegeeza kikikola ki naga kino ekiddako kikusibya emyaka 2 mu Luzira ekibuzo kigenda okubuuza kyekisembayo naye bwokyanukula bwoti kikusibya emyaka 2 okyanukula bwoti emyaka 2 okola otya omulako nogande kati njogera amazima bansiba 2 oba nimbe bansiba 2 kati yakasipesa ako kukoddamu kuki banaina batekesa amateeka mu nkola bateekeddwa okusomesa abantu bagenda okuteeka amateeka muki nga bwogenda okusaza abantu eswala y'omufu noga nti tugenda kusalira mufu ate ngwedde maiti bagikola ki bagiraba okutekebera kukuzanya omuntu kyenna ogenda okukola ekintu mu bantu okusoma kibategeeza kiba ki nsonga nki nkulu nnyo tugenda kusaala swala naye yaidi wali omuntu ayinza okujja nga goberera basiraamu babadde kanzu naye abadde kanzu naye nga tamanyi swala agenda kusaala bawulira mazima batakbira esooka nga asoma al-Fatiha nga tugenda kusaala swala naye yaki yaidi kati muddu addusa obulusi mu nyumba yogamba bagenda ludda basiraamu tebandika naye natege tugenda ku yidi tugenda kusala ya mufu omufu ono musajja oligamba ekyo nagamba musajja awo namanya kyalina okukola ki kyalina okukola kale jazakallahu khaira akubuuliza Taiwan tukubuulira kati guno gogendako munaye guli wetuti kati kire kirina kiba kiwonye hukumu ndala nejja ziri hukumu 2 abajuliza abaana emirundi yena giri ekibonezo ziba kimaze okuvaawo ekyokunsi guno gwokutaano amaka gavaawo kati amaka gaba tenakuvaawo awo musobola okuddamu nukola ki anti ge maka ate omukyala ayinza okugenda negasigalawo gwawedde kikyoleta amaka nga muwulu ani alina amaka wano nga muwulu rise up your head plus your hand ng'olina amaka nga oli muwulu ogajja luddawa assalamu alaikum seko olina amaka nga oli muwulu embadde ngamba amma tubuuza ekibuuzo bali abana abatali bamaka abajulizi bana abamaka bamusaasidde omusajja tayita abajulizi bana naye singa aba ajinabiya olugambo nagamba nti gundi mwenzi oyo ateekeddwa okuba nga abajulizi abana buli gwagenda okuleeta yalabe bibye tiyamukubidde kasimu nti jangu olabe ekiri ewagundi baaba bulijjo mula mayumba nga bulimu yakoze ki era ku musomo oguwedde twagamba nti waliwo n'abayivu levo gye bagendako eyokugamba nti tuyiseewo akawuzi tukakase nti bali mukwenda oba babadde bebaseewa singa ensimbu ebakubye okitegedde bayiseewo akaki bwekayitawo obuyise baba tebanakwenda babeera mukikola ekisemberedde obwenzi bwekalaalira babeera mu bwenzi kyekyo gwoba osembayo busiraamu alaikum salaamu amaka ga musajja mu buvunanyizibwa amaka ga mukyala mu kukola mu maka omwo mu kuweereza maki naye amaka ga musajja mboki wakaruna fi buyutikunna nti awo nyine mulina okuweereza emirimu gyammwe gyonna 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 mwagago ge mulimu n'agabo wanga gaabwe mu kuweereza naye muvunanyizibwa arijalu qawamuna amaka gabeera ga muki mu kuzaala omwana wa musajja wa ala almawludi lahu jaga nti wa ala almawludi laha wa ala almawludi lahu noyo gwe bakoze imketegereze nyaako timuddawo kwelumya mutwe wa ala almawludi lahu rizquhunna olaba ono gwe bazaalidde omusajja yalina okulabirira ono azadde agabeera ga musajja bano ne yaziza mubale kubeera bayizi balungi mu tafsiri okubuuza ebibuuzo naye wangi eno sula y'amaka kyekituufu erimu ebyobwenzi
ebyokuta lahu kabuzabuza okategedde alhamdulillah siyinza okuba siviiriddemu awo olwaleero wali akategedde nti wal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna naye bilmaruf togenda kubba kuwa mukyala wo mata ga kunywa baana bilmaruf okusinziza kuki ku busobozi bwo kyosobodde liyunfiq dhu saati min saa buli omu aweeyo ngaalabirira mukyala we n'abaana be okusinza ku busobozi Allah bakoze ki tolina nsonga egenda kukubbisa tekikutwala mu riba baana agenda kusoma tekiriiwo biganye agaba amagezi yaani agawe ente nga tesomye ayinza ogamba omuntu ngaalaba ntamuwadde sente tewali kikutwala mu haramu okukola byoyagala kuba Allah yamanye nti olina kulabirira kusinza ku busobozi bwokolaki boolina soba Allah sasiri ya rabbu omukulu nabadde ayogera nayogera ekigambo tugamba nti sekana kugiridde naye bwekireesiringamba nti ati kisobodde okubanga kivamu ekigambo ekisamalizinge nti gwe bwojja n'olaba nti oyagala osalewo okube mukyala we ejjinja ku mutwe ngaomusazi n'omusajja afiirewo naye olina obusungu buno bwolina olina byobeera totunulidde ebigenda okukosa bikose n'abasigadde olw'obusungu bwokolaki kati obusiraamu tebakugamba aya teri aya egamba nti bwemusinkananga omukutte mu bwenzi genda olonye ejjambiya etemagana ogiwagale bulungi ojja omutemeko omutwe tebakigamba bwatunuulira biki ebiyinza okuddako singa omuntu ajja n'atema mukyala we muki kuba osobola omukwata mu bwenzi nga waliwo embeera endala eziriwo n'omukwata ng'alina abaana babato nga waliwo abantu abalwadde n'omukwatira muki oyinza okuba tukyamwinamu mugaso naye nga oli amwinamu muki omugaso mwamu kwabo noyo nyini gwe mukutte naye amwinamu omugaso nimba buli mazima kati kino kinjagala okujjawo basiraamu tubeerenga beegendereza nnyo mu kusalawo kwaffe mu kyonna kyetugenda okukola tubeerenga baki totunuulira kyogenda kukola bigenda kivaamu kugasa nga tonaba kutunuulira bigenda kuvaamu kukosa balala wangi point noted mu kyonna kyogenda okusalawo soka otunuulira ebiyinza okukivaamu kuba si yegwe kagenda okukosebwamu ekyogenda okusalawo okusalawo kukwo tukkirize buli omu addemu okusalawo kyakola ki okusalawo kukwo naye nga tonaba kusalawo manya nti abagenda okukosebwa gwe mwoli n'abatalina musango bagenda kukola ki kosebwa kangeze ku bavuzi b'emmotoka okusalawo okuyingira ekkubo kikyo kubanga oli kubanga olina gyokola ki naye singa olowooza ku bbaasi eyinza okusinkana nga tutunudde eno ngerimu abantu 63 nekkoona n'ofa nabo ne bafa ddala ddala ani abakoseddwa gwe kivudde kuki kusalawo ku ashwai gwe okulowooza okusalawo ebigasa mu kyonna kyogenda okukola ogenda kwogera ogenda kukola ogenda kuneeyisa nga tunakweyisa neeyisa ya kunama waliyo abaddu ba Allah okulengera kwakunamye aya zivaamu 10 siko kirowoozeeko omukosa watumukosa tunasalawo okuyingira piki oteekawo layini waliyo abaddu ba Allah nga gwe mukuteekawo layini ogenda mujjayo emitwalo 50 agenda akola emmotoka ye naye gwe olowooza nti kino kyokoze kikoze ki so nga tonnaba kusalawo lowooza nnyo ku biki ebikola ki ebigenda okukikola ki abantu bangi Allah bayisiriza mbanabwe nebafanga 10 ku muntu wagu yanywedde enjaga ye natula ku steeringi ye nayingirira baasi y'abantu 65 ne bafa ne bakola ki lwa muntu ki abadde ali kukuba nga asobola okumalira ekika 3 ng'alinze n'ateekawo layini baasi nemuyiyaka piki n'abali mu motoka 15 ne bakola ki kusalawo kwaki kati abantu bangi basizewo ne batemula abantu abaana ne bakaaba atemudde mukyala we ate obwana buli munana bwona buli mu P2 P3 P1 n'akanasale omwana akula nga ali mu kubonaabona naye nga ate taata yatemulani kusalawo kwaki ashwai tonnanoba sokolowooze kunoba kugenda gwe kugasa kuziba gwe kugasa naye waliyo gwe kugenda okukola ki omuntu olowooza ku muntu oyo agenda okukosebwa nga ogenze oba olowooza ku gwe okufuna ki sanyu tonnawasa
oyinza okuba oli musajja mukulu wayagala kuwasa naye otunuulira abaana boolina mumakano tunakuwasa bagenda kufuna bagenda kukosebwa oba gufa kusanyu lyo kasitanze nkolaki kasitansanyuka kale before kusalawo kabula an tatakhidha alqarar nga tonaba kusalawo nsonga yonna tamahal beera mwegendeza nnyo olowooze nti lasta alwahid almutadarid si yegwe kagenda okukolaki okukosebwa bantu bangi basazeewo ng'ali ogu nakosa 100 nakosa miliyoni tonagenda kwesiba bomu ku kisaawe soka obuuze ekibuuzo ddala nze ngenda kukosebwa naye abasigadde balina musango ki kino kirimu okukosa baki naye nkiteeka nnyo mu Kampala kubavuga ebidduka singa buli agenda okusalawo era nkisannyo ku bantu aboogera mukimanyi ebigambo bikosa nga tonnaba kusalawo kyoyogera soka okiteeke ku muki ku bwongo ogende kino kingenda okwogera Muhammad kinaamukola kitya n'abaana be kubanga bawulira amazima omwana ayinza okwerabira ensobi ya kitaawe nga weeri n'agaana okwerabira yavuma kitaawe tumanyi okunyiiga ne twevuma naye nojja ovuma taata w'omwana ng'omwana awulira nga nekyomuvumira kituufu omwana oyo newankubali taata w'omwana yakunyiizizza tayinza kwerabira nti wavuma kitaawe naye singa walowooza ku baana balina ogenda omuvuma ku mutimbagano nolowooza ku baana bakolaki balina walaga nti nandi muvumye naye abaana balina bo tebabitegeera bigenda bakosa nga tunamulangirira nti taata w'omusezi kuba ekifaananyi ky'abaana bakolaki ojja kumanya kyonayogera kubanga otegedde nti abaana balina bagenda kukolaki kosebwa banaye nkijja kuona badagamba nti nsobola okusalawo nemukuba amayinja nakolaki osobola okusalawo nomukuba amayinja naafa naye kyekiddako okafudde kyekiddako obwenzi buvuddewo abadde amwendako ne bwe bafudde kale ofunye eki enkomerero ng'okwata obwanawo ng'okagyewo kakulemerera katale wajajjaawo jajja wako ng'afa omaliriza ng'oli luzira ogaa nti ndudde okulaba ku bwana bwange naye nga teguwatanyaawo just wasalawo watokoze eki so Allah sasiri ya rabbu bane mugeri musalawo buki tumaliriza simaze nembadde mujjemu wasujja mukyakola ki mubyabadde ngamba buli agenda okusalawo okola ki salawo buki lowooza ku biki ebigenda okuddako ng'osazewo kyonna kyoyagala okukola ki okukola ogenda kuwasa biki ebigenda okuddako namagamba kekibuuzo towasanga lwa puresha yakubuuza nti owasa ddi nze omu ku bantu ateyokumbira abantu gundi wasa ddi naye towasanga lwa kubuuza nti owasa ddi wasala kubanga otuuse time yokukola ki yokuwasa salawo ng'omanya nti kati mpasa kubanga ntuuse okukola ki naye kasiromawulira nti kampasa embi ejjeko n'abantu mbawone badde balambaza nti mpasa giri ogenda kuwasa g'otayagala kuwasa number 1 ekyokubiri ogenda kubula essanyu ly'okuwasa kubanga tolina nsonga laki wakola ki just wasalawo ashwa ingogala uli okoye n'okola ki ng'omuntu agamba nti emmotoka naba teziggwayo kanyingire ekkubo temutera balaba nga budde ayimiridde kikasatu ayagala ziyitewo agane kondebwa aliokulaba emmotoka zeyongera kujja kinaga tezikola ki teziggwayo n'ayingira kati obuga ti zitaano zamaze nga ali ku bbali obwedda ali mukola ki 5 asudda indicate ayingire ekkubo kati aba ayingira bwati kamunyereja nemukola ki nemwambalira abali mukamunyere abakosa naye neyekosa olwokusalawo kwaki wanyi mukadde wange waalaikum salaamu warahmatullah temukola ki olina mukyalawo naye nga nkyatula ne mugamba olabika oli mulenzi ekintu ekyo kiramulwa kitya omuntu eyenenya nabeera nga afuna omunyiivu nakunyiigira wenenya oti eri Allah oba eri mukyalawo eri Allah mbale nga tiri mukyalawo nti yinza obutasobola eri mukyalawo naye eri Allah okwejjusa mu kyokoze
okweyambuliza byotaddamu kyogera n'okumaliriza obutakiddamu, okukyeyambula obutakiddamu n'okumaliriza kikolaki obutakiddamu, n'okwejjusa nayo tawuba. nkoze kyaki Allah asaasira eba tawuba annadamu n'okolaki newejjusa noga nti Allah nkusaba nkoleki, kubanga omusajja atera kubeera waka obanga olaba mukyalawo ngaolaba afaanana okuba nti mwenzi ate nga omuleka waka lwaki omulekawo nakyo kibuzo kiri awo ngaomulaba nti afaanana okubeera omwenzi ate omuleke waka beerawo omukumbe onakkiriza nti somulekawo ntayenda mulekeewo naye kasolaba nti omulekawo afaanana okubeera omwenzi. Kati gwe embwa gyolaba nga esobola okuluma embuzi zo osobola ogirekawo n'embuzi kati awo tutegeeza nti emitima gyaffe gitera okubeera mbe kati mukola kimu kyokka kkiriza kimu ku bibiri okuma mumwago gaye sijja kukyogerako mpaka onafuna obuki obujulizi oba okugamba nti nkwekengedde genda ewammwe tiwakyakugobye nti mwekengedde bazitulemu ensonga omwekengedde bwekengezi nti muki nti mubwenzi muleete kulani mwekolimire nga mugenda mala okwekolimira badete mutya mbadde ngeze mwasuya nga maliza tukize tukoma omuntu ogoddako bwemala okwekolimira biki ebiddako tugenda kubiraba insha Allahu taala nga maze okwekola ki kwekolimira kino mukitwale insha Allahu taala nga bwe twayogera ku mukyala gwotalase emirundi emeka kikasitomala okugamba nti nkutalase nga gwakumeka gwakusatu agenda mpaka lwafumbirwa najyafumbirwa nanoba era gyalina okunoba nebiggwayo neida neziggwayo nosobola nti kamukole ki naye mukino ekyokutemerera ne bwafumbirwa gyafumbiddwa tomuddira okumanya kino kintu kinene ne bwafumbirwa gyafumbiddwa nanobayo emirundi negiggwayo tomukola ki omulaba nga mistikolo enjogera ye Kampala ne bwemusinkana nga yafuuka nagaga wa Kampala nomugamba mama w'abaana bange nti ki gwansinga guliwa nalaba bubi kati ngaga nti odda nkomana nkwambala galubindi naye byakola ki byaggwa. So twegendereze nnyo okutemerera bakyala baffe nti baki nti benzi siba Allah sasi ya Rabbi era nabiri nkusalawo tonnavuma mukyalawo obusiru mu baana omaze okulowooza ekigenda okuddako eri abaana oba gwe obusungu bukutte nogamba nti olwo gwe obusiru bwa jjajjaabo mu baana nga we bali obusiru bwali ngaomwana gati wamma bulijjo kyembasimba mu kiraasi jjajja ali musiru okitegedde kati ogenda okuba omwana wo nti waki wasembye mu kiraasi werabidde nti jjajja aliki naye nga ani yabyogedde gwe bwanjiiga n'osalawo noyogera byokoze ki era nze omu ku bantu atera okukubiriza abantu nti ebbanga lyomala nga oyagala kusalawo okukola kintu kyonna tunuli ebigendo kikola ki teri muntu atula wansi n'alowooza kubiddako namala gakola ate kyekiyinza okuddako wano nti kino atugamba nti okudifendinga ekiyinza okujja ekizibu kyekyebbeeyi okusinga okujjawo ekizibu nga kikoze ki nga kizze eyo enkola ya Umar ibn Khattab gye yakola bwe yalaba nga abantu bayinza okusinza omuti omubaka waye ne basahaba be n'agutemawo kubanga bajjanga waawo ku muti guli mugumanyi ogwa Ridwan oyagenda okumuwagira bamuwagira kati abantu bajjangawo ku muti ogwo nagamba guno omuti guno guyinza okufuuka eki ekizibu yekirowooza ekiddako nagamba nti kankole ki nagutema naawe ogenda ngaolowooza ebiddako mu byonna mu maka gomanya kyekigenda okuddako ekirimba kyala eyo omusajja taliiyo olimu kumuvuma naye nga abaana bakola ki bawulira tonalowooza kikikola ki kiddako mwekwata amataayi mu baana temufumiriza kikola ki kiddako nga tonnasalawo manya nti okusalawo okwe si yeggwe weka agenda okukola ki okukosebwa mu kusalawo okwo naye nga okusalawo ddembe lyo era Allah bye yakuwa okwesalirawo ebyo bikikyo imma hadainahu ki najidaini yakuwa mukuba meka wesalirewo falaktahmal aqaba either ogenda mumaggwa oba otambula kuki kukolasi gweki kusalawo okwo saba Allah tuwa okusalawo okulungi ya Rabbi mu nsonga zonna
maka gaffe n'emikwano gyaffe ya rabbu. Tumusaba Allah tumalire mu mbeera zaffe zonna. Tumusaba Allah tuwe obukuumi. Basiraamu musaba Allah okubawa obukuumi. Wallahi Allah ya hafidh yatukola ki? Kufuru gy'olina ku nnyumba yo n'enjegere z'olina ku nnyumba yo n'okuba nti oluggi lwa kyuma kiri kyennyini eky'emmotoka ya tate enkadde tebirina kye bikolako buki? Ku bukuumi bwo. Saba Allah kuwa buki? Era tugamba Allah nti Allahumma hfadhna min bayni aydina wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa na'udhu bi'azamatika an nuqtala min tahtina. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Neri badde duwa ne muganda ogamba amina. Nisaba Allah amalire bunda ya rabbu. Atusinkanye nga tuli basiraamu abakkiriza. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa